kumaca nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Sometimes no bagamba tuwulira bagamba nti abasawo bagamba nti ogwa ku accident ebiyenda bino ne bifuluma wabweru empewo n'ekufuwako otosigaza bulamu nate gye nommirako nti omwana yazaalibwa nga ebiyenda biri wabweru oba tutuukidde nga abasawo bageza kukola okwabwe okulaba nga ebiyenda bino babizzaayo munda. Kataweze ebbanga lya wiiki 2 naye kati wali we batunga nga babizaayo awo we wakyamuluma nnyo. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukwaniriza ate mu kitundu kyaffe kino tukwaniriza mu programu yaffe eno. Olunaku leero tusinzidde eno Mbalala ku ddwaliro ekkulu erya Mbalala Referral Hospital. Twafunako akasimu okuva mu mikwano gyaffe abali eyo nabagamba nti waliwo famire eya Mr. Nicholas nga byo bigisobedde bino byanjawulo byampuna. Olwalaba ey'omwana gwe bazaala nga ebiyenda byonna biri wabweru. Sometimes no bagamba tuwulira bagamba nti abasawo bagamba nti ogwa ku accident ebiyenda bino ne bifuluma wabweru empewo n'ekufuwako otosigaza bulamu nate gye nommirako nti omwana yazaalibwa nga ebiyenda biri wabweru. Oba tutuukidde nga abasawo bageza kukola okwabwe okulaba nga ebiyenda bino babizzaayo munda naye nga embeera si nnungi. Ono wendi ndiwo ne Mr. Nicholas wamu ne mukyala we abazaala omwana oyo nagambye nti tuli Mbalala Referral Hospital tulina izepi ali ku kamera nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mr. Nicholas obulamu buli butya? Obulamu si bulungi naye abasawo bagezezaako okukola buli kimu kyonna ekisoboka kulaba ng'omwana adda kungulu. Bamuzaala ebiro byali 7 omwezi gwa Novemba guno omwaka. Katawezeza weeks 3 weeks 3 zawezeza kati naye abasawo bakola buli kimu kyonna ekisoboka kulaba ng'omwana adda kungulu naye ekizibu kye tusanze ze ssente.
ebintu tubuze ne ku maama amanyi Oluganda maama oli otya Ni kurungi. kuliko omwana Iwe bali kushaba. omwana oyo like embeera kye yatuukawo ono omwana bwe bamuzaala mami we basooka ne bamusala teyazaala bulungi bamusala naye omwana n'asangibwa ng'ebyenda biri wabweru kati ne batukubira ku simu nze saaliyo mu ddwaliro kubanga enda yamukwata essaawa nga za kiro nze nesigala nga ntegeka ebyewaka ne bankubira ku simu nensanga ng'omwana ng'ebyenda biri wabweru owaaye natya nenkaaba maziga kati ekyokola nga kimbuze nensaba Katonda amukuume yamumpadde kati byonna nembirekera Katonda. yamuzaalirawa ddwaliro ki Ddwaliro gyali gya Health Center 4 baliyita Kamugongo Health Center 4 liri eyo Rubanda District Kabale Greater Kabale yesebo mwe mubeerawa ffe tubeera eyo e Rubanda bagiyita Rubanda County naye kati yafuuka district yesebo eyo gye tubeera omwana mala okuzaalibwa ng'ebyenda biri wabweru babasindike ne abanasi abaaliwo ne badokita bannaabwe basooka ne batugamba mbu omwana tasobola okubeerawo kati naffe ne tuddamu okukaaba naye kuliko omudokita yajja emabegakaawo n'atugamba omwana basobola omusindika ku any referral hospital abadokita balabe oba basobola kumukolera buli kimu kyonna ekinaasoboka kulaba nga asobola okubeerawo kati abanaasi ne batugamba kuliko omudokita yabagamba mbu omwana asobola okubeerawo kati nabo ne batugamba bwetubanga tusobola ofuna ssente tumutwale ne tubagamba tetulina ssente lwe tugendayo tujja fiirayo kubanga tetulina ssente tulina kyakulya kati olwo lwe twafuna omusajja n'akwatibwa ekisa n'atuwa ku kasente n'asasulira ambulensi ambulensi yatuleeta ku sipiidi mpitirivu nnyo kubanga n'omudriver yalaba omwana ng'ali mu mbeera mbi naye yavuga nnyo n'atutuusa wano kati lwe twatuuka wano abasawo ne batandika omukolako kulaba nga watuuse ali mu mikono gy'abasawo kati eyo embeera eyabaawo nga tuli eyo mu ddwaliro gye mbagambe mu Rubanda liri eryo mu Rubanda Health Center 4 naye nga ye omwana alya oba ayonka teyalya kantu konna n'okuyonka teyayonkanga yaweza ennaku 5 nga talya kantu konna nga tayonka naye nga bamutadde ku drip yali ku drip kati drip ye yabeerangako nga tayonka yadde n'omulundi negumu n'okumugulira amata tebatukkiriza ne bamugaana okutuusa lwe baamusala ebyenda ne babizaayo eyo munda olwo lwe batandika okutuukiriza nti omwana asobola okuyonka naye ne bamugamba mbu mami we amuyonseko katono mpola kutuusa lwe yaweza wiiki nga 2 olwo n'ayonka bulungi mpola amaze ebbanga ki ng'ebyenda bino babizizaayo munda kati aweze ebbanga lya wiikisi 2 naye kati wali we batunga nga babizaayo awo we wakyamuluma nnyo era abasawo batugambye mbu tujja kuweza ebbanga ng'emyezi 2 kubanga wano wantu si walungi owedda nga batugamba wano wantu si walungi naye bw'abeera ngali mu mikono gy'abasawo basobola okukola buli kimu kyonna ekisoboka ne wakola ki ne wawona naye nga tebamuwaddeyo ffe tumulabirire bamwerabirire buli kimu kyonna bakikole naye kati ndowooza tusigazizaayo ebbanga lya mwezi gumu ne sande nga 2 ng'emu kwekyo nakubeerako nali ngenda kujja nongamba toliwo ogenze mu kyalo okutunda ku ttaka oba ku poloti wafuna omuguzi era transporter brother wange yagimpa nengendayo nendaba abantu beeye waffe nembagamba ndi mu kizibu kinene nnyo munyambe mutwale kana kapoloti kange
kapoloti kali ku luguudo naye abasajja bangamba mbu tebalina sente kati nengezaako okukaabirira abantu ne bagamba sente tetulina yangamba mbu tusobola kuwa $5,000 polote eyo tetugisobola tusobola okuyamba ne tukuweereza $5,000 oddeeyo mu ddwaliro naye ezo sente tetuziyina. Poloti gyewali otunda olwosulewa amuvudde mu ddwaliro? Nze ekyensula nali sikifuddeko nga ndumirirwa obulamu bw'omwana waffe. Oli ogenda tunda ttaka mubeera muli amaka ennyumba yammwe nga weewubira? Era awo wetusuulira awo wokka we tulina kubanga nali nkolerawo akadaala ka chapatisi naye we naalaba nga ebintu binvudde mu ngalo nensalawo kankatunda. Wali osazeewo we muli we muwangaalidde we muzaalidde omwana ate otundewo olw'okujjanjaba omwana? Olw'okujjanjaba omwana kubanga olaba abaana bano Katonda ye yabatuwa era bw'oba ozadde omwana oyo Katonda ogw'omugisa gwa Katonda munene tomanyi kyanaafuuka ebiseera bye eby'omu maaso. Kati oba olina kukola buli kimu kyonna ekisoboka kulaba nga buli obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakuwa obutuukirize kubanga gubeera musaayi gwo. Kati ng'omuzadde oba olina kukola buli kimu kyonna ky'osobola kulaba ng'omwana abeerawo kubanga abeera alina okubeerawo ng'affe abantu abalala. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Nze okujja eno muganda wange ono yankaabirira. Si kujja nti nazze mubuuzaako, si kujja nti twazze kunyumirwa oba mutuwa, nedda. Nazze kumukubira ku mulanga. Omuntu watuukira okwagala okutunda waali kubamu akafaananyi gwawe eyo owasa wafunayo ka polotiko n'ozimbamu akayumba n'owasa omukyala ne muzaala. Mulina abaana bameka? Ono wakubiri. Ne muzaala omwana asooka ne muzaala owokubiri. Omwana owokubiri oyo n'alwala. Mu kulwala n'osalawo ate otunde we muli we muwangaayira n'ennyumba ogitunda ate ojjanjaba omwana. Okyatuusaawo ne ŋŋamba ne nfunako mikwano gyange omwabadde Mr. Mukalazi wa Mukaloneti Global Services n'aŋŋamba SB4 gendayo n'atufacilitatinga ogenda okusula ebyokulya byonna na Mr. Mukalazi yabikozeeko ne tujja ne manager Asharafu n'atukwasizaako okulaba nga tuzze tubakubira omulanga gwe wenna ali eyo alabye akatambi kano embeera famire eno gyerimu si nnungi wabula bwe tukwataganira wamu oba oliawo tusobola okubayambako. Obuzibu musinze bufunawa? Obuzibu tusinza obufuna kugula emmere n'eddagala ly'okujjanjaba omwana. Kati wenjogerera tulya ekyegulo kyokka ekyamisana kyakivaako kubanga sente zo teziriiwo era obeeraawo n'ofuna omuntu n'akukubirako n'akugamba n'akubuuza embeera etya omwana ali atya n'afuna obulumi ku mutima gwe n'awulira ng'ayagala okuyamba n'akusindikirako oba 50,000 oba 30,000 awo we tuwangalidde okutuusa kati ndowooza kisa kya Katonda ennyo era tuyambye n'essaala z'abantu abalala nze zikwatiddeko kubanga abaana oluganda Katonda nti alowulira kakati omuntu ali yakulaba kiki osobola okumugamba wawe osinga okwagala okuyamba okola nga tuzza obulamu bw'omwana wo? You can use Lunyankole. I think basobola odduwulira. Omuntu oli kuleeba mu kamera ali kuleebezisha aha olabasa kumugambira ki kugira ngu akukolere omwana waawe ashube ab'omuntu. Mwe bari kwija abashemererwa kureba mwayija kutwakuraho embeera obuko kuyazigamba niko ziri. Mwe bari kwija mutugerezeho kugira ngu hagira uruhanga yakwataho atuyambe
kuja turuge muri jimbera ubwo kwa ebintu tijyanguhi turira amabanja esente za turetereza ambulance emibazi yankozireho bari kunshemeza ezo na nesente eziri kuruga mu mabanja kandi twinde kuzishashura ezituri kurya sente ziri kuba batuyamisa kasente kakahwa tukatera uko masimu bakatuguzaguza ezo nakaba twayikiremuka no kuzishashura kandi nabwe biro bicariyo esente naho kugira ngo tuzihe tubone gicwayambisa kandi nabwe n'umwana koko bari kumukoraho imibazi tucahirwa yo kugura ibiro bicariyo bikankire ngene uzamutereho buyambi uruhangara akwateho akamutaho mukono gw'embabazi agere ko kuyatuyamba kugira ngo umwana aruge mu igwariro bamukozereho kurungi. Mbere tubitegedde n'abana bitegera munategeeza abana mu kakati omuntu ali eyo obadde ng'okubira akasimu ng'okaaba ng'ogamba obulamu bw'omwana wange tutaasa obulamu nnyonnyola omuntu ali eyo kuba nze ekindese ffe nga ffe tugaba obuyambi wabula tugende tukuba omulanga omuntu ali eyo bw'okikwatako n'atudduukirira. Banange era kyenja kusooka nakyo kwe kwebaza SB4 era ekyokubiri neebaza brother wange eyakwatibwa ekisa ali eyo Abu Dhabi lwe yankubira esimu nga mbuuzako nemugamba ebizibu bye ndimu nangamba sisobola okuyamba naye kuliko omusajja alina TV bamuyita SB4 kati ali eyo Kampala owaye nze nabiraba nga birooto nembuuza kati oyo omusajja akolera mu Uganda oba ali eyo Bulaya eyo oba eyo gyomuli eyo Abu Dhabi nangamba asobola okujja neyo gyoli nze nemusekerera nemugamba gwe brother kati otusekeredde n'otugamba omusajja asobola tuyamba nga ali Kampala nga gwoli eyo nze nga ndaba nga tekisoboka kati lwe naabalabye owaye nze neneebaza Katonda naye era mbasabira Katonda bampeere emikisa mingi nnyo naye tusabira mikisa tusooke tusabira Katonda abantu batuyambeko naye owaye kansooke mbasiime nammwe kubanga kyemukola gye kiri naye ku bantu abali eyo tubasaba obuyambi bannaffe kubanga kino kiri kunze enkya kisobola kuba ku muntu omulala kati tetumanyi omuwendo gwe tusobola okusasula nga obudde bw'eddwaliro buweddeyo kubanga abafamase kati batugamba mbu embeera gye tulimu bagiraba naye bajja tuyamba mpola mpola emibazi yonna tebajja kugituwa nga bwe tubeera tujagala bajja kutuwa eyo etaseera ya sente ntonotono ze tubeera nga tulina kati eyo eseera nnyo bajja zituwa nga tulina sente kati tugula emibazi emitono egula sente entono kati awe twangalidde naye tubasaba mutuyambe kubanga omwana ono kuwona kijja kututwalira akabanga ndowooza kajja kubeera kawanvu naye we tubeera nga tulina obuyambi wammwe ndowooza kabanga kajja kubeera katono mutuyambe mutukwatibwe ekisaba naffe tubeegayiridde bannaye mutuyambe ono mwana wonne abeere ng'omuntu nga ffe bannaye tubasaba obuyambi. Gwe newe naali eyo olinamu 1,000 oba 5 kagube mutwalo omukulagenda bawe enamba otugenda okubeera nga tuyitira bambi tumuyambe otuba nga tuyamba tuleme kutunuulira nnyo abamu baleetamu obusosoze kuno sikusosola mu madiini sikusosola mu mawanga oba munzikiriza tuyambe buyambi mwana wa Uganda kubanga gwe tugenda okuyamba olunaku lwaleero togenda kumanya kiki kyagenda kubeera lunaku lwankya badde nsaba enamba etavaako enamba zino zenkozesa esooka eri Airtel ya 075 569 707 kati ya Airtel tevaako endala ya MTN eri ku 077 513 553 kati ezo ze namba zange ziri mu mannya gange ali Nicho Nicholas.
ali nitwe Nicholas. Okay. Gwe wenna alina obuyambi bw'osobola okutukwatizaako era nga tujjanjaba omwana ono. Ojja kuyita ku nnamba ezo eziri ku screen n'amannya ago agali ku screen. Tulabe n'agamba nti teri muntu yali yavudde okulwakugaba ate era emmeme nga bayeegejja. Gwe wenna wenna alabye puroguramu eno Mukama akumpire omukisa. Gwe wenna wenna adonatinze ayambyeko Mr. Nicholas Mukama akumpire omukisa ne famire yo wamu ne bazzukulu babali ku bibala ebyosize omwana wa Nicholas. Tugenda mperekereza tujja kubeera nga twogerezeganya naye Mr. Nicholas yampadde obubaka bumukuwe ogira bubayambako. Omukulu Mr. Nicholas omukaloneti yaŋŋambye namuleza ku bifaananyi by'omwana n'aŋŋamba batwalireyo bagenda bakozesaako nga tuyiye ekiddako. Era Mr. Nicholas omukaloneti tweyanzizza nnyo okubeera ng'ate embeera zino zenyigiramu ekimu ekiganyi n'obeera nga tukwasizaako nga wenyigira mu bintu nga bino. Tweyanzizza nnyo. Mr. Nicholas n'awangayira mu ggwanga lya Dubai naye mu kwanaganya w'emirimu oba kayongerezi konekitinga ku bana bafunira emirimu n'abali mu buzibu n'abayambako naddala mu nsonga z'emirimu ezo era nga ye Mr. Nicholas wa Mukaloneti Global Services. Tweyanzizza nnyo papa, tweyanzizza nnyo nalo mutulabire ne ttiimu yonna yonna gy'okola nayo tweyanzizza nnyo kutubeererawo obaka yabumpadde mbukuwe mutandikirawo ate n'abalala banajjira. Musajja tundamuwa emikisa kubanga yamulaba niwe kiri nti tetumulaba kati Katonda amulaba oyo amutuweere emikisa mingi nnyo n'abaana be n'abazzukulu be bagifuneko eyo emikisa sebo. Tugenda kwerekereza tutaba nga twogerezeganya tutaba nga tuwuliziganya Mukama kutukumire naawe mulaba kutukumire SB4 mwebale Mukama akukumye omwana ajja kutereera ku kyenda byeka ajja kutereera ate n'abasawo ndabe nga bamanyi kye bakola n'eddwaliro ddungi era twagala okuwa credit eddwaliro ly'Ambala Referral Hospital abali bayonjo abasawo bafayo kye bakola tweyanzizza nnyo. Sharing akatami kano naye kinga ze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya bira bulungi weeraba.